tokkirizibwa kutuula we bavumira Allah, tokkirizibwa kutuula we bavumira nabbi, we bakakkanyiza amateeka ga Allah. Waliwo akabinja akeyita akabalokole nga kebiyita Bible evangelism, ng'omulimu gwabwe omukulu kuvuma Allah na kuvuma nabbi. Ng'endowooza yaabwe egamba nti bw'onoovuma Allah n'ovuma nabbi, abantu bajja kuva mu busiraamu bayingire eno mu bulokole. Mwana wattu, abasiraamu bano Allah yasinga okumanya oba abasiraamu ababagendamu ne bavuma Allah ng'omuddu atudde awo n'enkofiira ye, ne bavuma nabbi ne bajolonga amateeka ga Allah. Naye nga naawe agamba nti ogenda kukola daawa, amateeka seeko obwedda gakusomera mu Qur'ani naawe ogamanyi we gali. Ne bavuma nabbi ne bakkakkanya ekitiibwa kya nabbi ne bamujolonga ne bamwogerako ebitali bituufu nga naawe oli mu abo. Bavuma Allah nga abaddu abo batudde nabo. Ekyamazima abaddu abo tubayisa emyaka gyonna ne tubagamba nti eyo si nkola ya daawa. Bwe babanga bakola daawa bwe batyo si bwe bakola daawa, bagikola bwe bati, wallahi ne balemerayo. So mmwe abatagoberera nsonga zino mututwala nti tuli kimu. Olina okutwawulamu olabire ddala. Baani katugende ku bakadde bafe abasooka okukola omulimu guno. Wali balabyeko mu bintu ebifaanagana bwe bityo. Osobola kubasangayo. Baseeka Abdallah Walugembe, baseeka Kyeswa omukulu, Abdallah Kyeswa, baseeka Segujja Twaha, abatusooka mulimu guno. Era Qur'an yetugaidinga ekitongole ekikowoola abantu mu Uganda olukuŋŋaana olufuzi olukulu terulinayo muntu yenna nkiddamu gwe lusindika mu bana abeeyita abalokole babeere nga bavuma Allah ng'ali awo atudde ng'akiikiridde busiraamu, babeere nga bajolonga amateeka ga Allah. Wabula ogwaffe ki? Ogwaffe genda kuwoola okukozesa olulimi olulungi, okwagazisa abantu, kyekiviirako abantu ne babeera nga basiramuka. Hostel zijjudde. Singa wali omuvuma yali badde asiramuka, basiraamu mmwe bwe mubanga kituufu muti Allah n'omubaka mwenammwe tubeere nga ate tutandika kubabuulira bubuulirizi. Kati aya gye tubaddeko Allah agamba ng'ate mazima dda mazima yasadda ku mmwe mu kitabo nti bwe mubanga muwulidde ebigambo bya Katonda nga biwakanyizibwa era nga bijolongwa, temutuulanga awamu nabo abo ababiwakanya n'okubijolonga okutuusa lwe banaakyusa ne badda ku mboozi endala. Mazima mmwe bwe munaaba nabo bwe kityo munaafaanananga bo. Olwo neno ayirese. Waliwo abantu abamu ku zirabyo zino kwe babeera